Mangu ddala ng'abalamuzi ba kkooti ensukkulumu bamaze okugoba okusaba kwa Mbabazi okusazaamu obuwanguzi bwa President Museveni, bannamateeka ba Mbabazi balagiddewo nti tebamatidde. Bano bagamba nti newankubadde bassa ekitibwa mu nsalawo ya kkooti naye okuwewula obujulizi bwe baleeta tekibadde kya bwenkanya. Bano era bagamba nti ne kkooti yandibadde ekitegeera nti abantu abalina okuwa obujulizi bazze bakwatibwa. Bwe tuba tukugamba nti abantu baffe bakwatibwa era ne batalonda bali disenfranchised, oba oyagala tuleete muwendo gwenkanawa? We think that when it comes to matters like those of the crime preventers, for example, and their involvement in the entire electoral process, we thought the court should have addressed it better. Kati tugenda mu kkooti y'abantu kubanga constitution egamba nti obuyinza bwonna buli mu mikono gy'abantu. Kati tugenda kujulira mu kkooti y'abantu. Kyoka ye minisita w'ensonga z'obwa President ne Kampala Frank Tumwebaze agamba nti ensalo ya kkooti yejjereza President Museveni gwe babadde bakonjera okubba obululu. First of all, justice has been done. The justices unanimously have respected the people's will. Of significant importance, President Museveni, as alleged by his adversaries or petitioners, has been cleared of all alleged wrongdoing and electoral offenses on him as an individual. Ono tayawukana ne munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda Dosman Kabega. Ensala ya kkooti ku lwaffe egenze bulungi kubanga lwa client waffe Electoral Commission sango baguwangudde, allegations zaali nyingi, naye okujjako emu yokka eya delivering materials obudde ekikeerezi, ebirala byonna babikola bulungi. Nga bwe bagamba nti tezifudde dda na lusoggo, basalirwa agamba nti omusango guno gutaddewo essuula empya mu byokulonda omulina okukkiriza okukyusa empaaba ng'omusango gugenda mu maaso ekitabaddeewo. Kkooti yakkiriza nti omuntu ayinza okukyusaamu mu mpaaba ye, kituyita amending a petition. Ekyo kibadde tekiriiwo era bannaffe bwe twakireeta baakiwakanya nnyo. Kkooti negamba we tusinziira ku ssemateeka n'obukulu bw'ensonga, bw'otuleetera ensonga nga ya amaanyi tukukkiriza n'oleeta ennongoosereza oba enkyukakyuka mu mpaaba yo. Ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri, kkooti nekkiriza abantu abalina obumanyirivu obw'enjawulo okujja mu kkooti okubaako information bwegiwa ngeri ki gyewuliramu omusango ne gyesalamu omusango. Ye akulira ekitongole ekya Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana agamba nti gavumenti essa ekitibwa mu kusaba kwa kkooti okola ennongooseza amateeka g'ebyokulonda okwewala okudda mu kkooti mu kulonda okulijja. Eragidde gavumenti ereete enkyukakyuka mu byokulonda, ekole enkyukakyuka mu mateeka ne mu ngeri gye bategekamu okulonda, ate nga byebyo bye tubadde tujja tusaako essira ffe ng'ebire bye bwannakyewa. Kati Museveni alinze kulayira ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano. Habard Ziwa, NTV Akawungeezi.